So nze wano kwogera ku nsonga za Jose Chameleone. First of all, nebaza mwenna abagenza okulaba ku Jose Chameleone. Nebaza nnyo Bobi Wine. Olwa obuvunaanyizibwa Bobi Wine bwe wakoze. Ne level ya maturity gy'oliko n'ogenda n'olambula Jose Chameleone. Omuntu walwala wano mbaganda tebawandiika invitation. Tebakola invitation. Wabula omuntu walwala oba waafiirwa. Kitukakatako genda omulambula. So abaganye Bobi Wine okulaba Chameleone mwakikozesezza butamanya busiru na buto. Bobi Wine takyali mu level zimugana kulaba muntu. Bwaba yaleseewo emirimu gye ajja akulabe. Ndowooza ati mu ky'obuntu mwandibadde mukkiriza n'akola ki n'amulaba. Naye awo nga nvuddewo Abba Marcus mutabani wa Chameleone. Oyo omwana muzira. Mutabani wa Chameleone Abba Marcus is a hero. Ndabye video gyakoze lwakuba ebadde ya luzungu. Abamu mulabika luzungu lwe lubasomboye. Abba Marcus mutabani wa Chameleone video gyakoze ebadde mu luzungu. Kati ate abamu temulutegeera. Kati ovola banga wali abavuddeyo munenya. Kwa oluzungu lwabasumbuye. Singa ebadde mu Luganda Abba Marcus temwandi muvumye. Nero akwati video ebadde mu luzungu ng'ate abamu temulumanyi. Ndowooza kye kibasumbuye ne mumuvuma. Ekisooka mutabani wa Chameleone Abba Marcus mwagadde nnyo. Era wherever you are Abba Marcus, you are a hero. You are a very brave young man. You are a brave, brilliant young man. Oyo mwana mugezi Abba Marcus. Era video gyakoze tavumye, tawemudde, tavodde. Wabula agambye taata wa amazima. Oyo mwana Abba Marcus byayogedde bituufu. And he deserves ku bantu abategeera yeetaaga nahaga. He said nothing wrong. Just yalumwa. He has pain. His message was good. Message ebadde nungi. Ebadde very respectful. Omwana abadde very respectful. Nenga byayogera bya magezi. Mu bantu abategeera. Ngolaba alina obulumi. Kwa Chameleone taata we. Is his dad. And we all have parents. Ne waliwo ebiseera nga abaana bo balina okugamba amazima. Chameleone bamugambye amazima. Ate nga amazima gava mwana we. Wano ofa abaana bo be babonaabona. Wano nga wakedde n'ovaawo. It's your children to suffer. Mukyala wo n'abaana bo be babonaabona. Abaana bo be baba bakwagala. Enensi etulimba. Abantu batukubira endulu tebatwagala. They are just using us. So many people are using Chameleone. Naye oyo omwana wa amwagala. Abba Marcus loves the dad. Era byayogedde mazima. Kati Chameleone wuliriza nnyo video y'omwana w'oyo. Kwa yeye kasobola okugamba ekituufu. Ate nga akwagala. Ensere metukubira ndulu na kutuwabya. Teri kisinga baana bo na mukyala wo. Abantu bakwagala oli bulungi, abantu bakwagala oli. Chameleone abantu bakwagala oli. Naye nga toliiwo n'abaana bo bayinza okubulwa kye balya. That is the bitter truth. Ne family ye yinza obutayamba baana bo. Ne baganda bo bayinza obutayamba baana bo. Naye omwana wo bw'agambanga ekituufu n'agamba dad, you know what? Wano osobya. Kitwale nga kintu kikulu nnyo. Weebaze ne Katonda Chameleone nti olina omwana ategeera. Abba Marcus ategeera. And I really loved that boy. Because it takes a person ali brave okubyogera. That boy is brave. And Abba Marcus, fight for your mom. Lwanirira maama wo. Era tewaba kumanyiira. You have a right to talk about your dad, Chameleone. And you have a right to fight for your mom. You have that right. Teri muntu alina jikuwa kulwanirira maama wo. Ndabye obulumi.
Mwana watukira okutunula mu kamera ayogera ebyo ebintu. There is pain. There is pain. Abazadde mukimanyi. Omwana tabuulirira taata. Taata yabuulirira abaana. Naye abaana bo batuuka ekiseera nga be balina okubuulirira. It means there is something wrong. Waliwo ekikyamu. It means there is something wrong. Nga taata kyolina otereza. Kateri mwana ayagala buulirira nga baana bo be bakuwa amagezi. Oyo Abba Marcus myaka 17. The boy is 17, but his reasoning. And Abba Marcus kyenamwagaddeko teyavumye. Yasigadde amuwa ekitiibwa nga taata we. He didn't disrespect anybody. He didn't abuse anybody. Naye Luzungu abatamanyi Luzungu. Mwa abali ku mutimbagano. Omwana yakoze bubi. Because you don't know English. Everything he said is true. Bituufu byayogedde. Omwana tukanuga nti abasawo bagamba kamiliyoni. Ave ku mwenge n'enjaga. Omwana agambye abasawo bamugamba. Mbu bw'ataguvaako tagenda wangala myaka 2. Ffe bazadde baffe baafa. Wano teri kintu kisinga muzadde. Ng'okyalina muzaddewo. Mulwanirire. That boy is defending his dad. He's fighting for his dad. And it is his right. Right here. So, Bambi, Abba Marcus, I was really impressed with your video and the fight for your mother. Kitegeera, be with your mother. Yagala mama o. Ebizibu byonna bye muyiseemu nga family. We have all gone through those problems. Fene bye ebizibu tubiyiseemu. Nezi so-called families. But ekisinga obukulu teri omwana yenna ategeera. Nga ddala otegeera. You stand with your mom. Oyo mukyala Daniel ayise mu bintu bingi ne family eyo. A lot of things. Goza abaana babeera tebalaba. Teri mwana agenda kwagala nga toyagala maama we. That's simple common sense. Teri mwana nga ategeera agenda kwagala gwe taata nga you don't love the mother. You disrespect the mother. And you expect abaana bajja kwagala. You disrespect, you expect abaana bajja kusosoota. Abasajja muwe bakyala bamwe ekitiibwa. Abaana ba kamiliyoni bakulu kati amazima bagalaba. Bawulira bubi nga maama waabwe akaaba. They feel sad. Gumanyi gwe kitegeeza gwe nga maama wali akaaba because you have a lousy dad. Buli omu asobola ozaala naye si buli omu asobola bataata. So bannaffe twetereze bwetereza ng'abasajja. As men we should organize ourselves. Abaana we batandika okuba nga be bakubuulirira kireetawo ebibuuzo bingi. You can fight the whole world but blood is blood. Abaana bo baba baana bo. Mukyala wo aba mukyala wo. We all have problems. But respect your wife. Teri mwana agenda kwagala nga taata nga maama wo mukuba. You beat up your wife in front of your kids. You disrespect the mother of your children. Nawe noga nti munange kakati amwe dad. Siwe bibikola. Siwe bikola. So Abba Marcus, me I was happy with your video and manyi pain je muyitamu. Aina we yagambidde ku family. Mbu those people are evil. Era muli evil. Omwana watuukira okugamba nti wa evil era muba evil. Kwa Abba Marcus mwana muto tasobola limba. That boy cannot lie. It means mwina bye mwakola maama we. Era muba evil. Muba abantu babi. Tanto amwekwese mu family ezo naye muli babi. It is true muba evil. Mumanyira ba mama b'abantu. Numane mwekweka mu family. What that boy said is true. Some people are evil. Kwa oyo mwana tasobola limba. Naga those people are evil. Era okubayita evil yabadde mutuufu.
kati modeo mu finding out lwaki omwana ono omwana omuto 17 years atugambye tuli evil omwana omuto watukiroga ati muli babi muba babi kafe tuli bagamba mugamba batuguze lero ndaba ne muli babi we Junior bamuguze oyo atujjonkera oyo wali yamusasudde kati omwana watukiroga manti oli muntu mubi Abba Marcus yatusiroga ati the relationship between those people I'll come back and babulire mbu mothers are spoiling kids these days tewali was spoiling gano mazima. There's nothing mothers spoiling kids. It is the truth. Tata atakoze mulimo go. Dekese government togukoze bulungi. Munekera okweyisako abatu ogano babulira amazima. If Chameleon has failed to do his responsibility as a father, era bibya inofuna. Gwe bebe kulu tomulaba. Wali odde ko mwana bebe kulu ngaga mati bebe kulu is a bad dad. Wali odde ko mwana Bobi Wine nga byogera. It means ono yebuziza magezi. Katutandika gamba mbwabazadde mothers are spoiling our sons mukwano. Totandika kwekwekerera. You are bad. Omwana ine ensonga ze. Mujewe ebyo bitu byekisiru mbwabana tebasobya abana tebagamba ku bantu bakulu omwana gamba amazima. Evil knows no age. Wantu abantu abakulu nga muli balugo. Twa abantu abakulu nga temwagaliza. Weba gambako ngotandike bye byekisiru byo. Nze ndi mukulu meze byo yamatako mukwano bajja kugambako. Mwana muto lwaki abyogera? Because he has pain. Naye muntu. Ganga itaina musayi. Yebi muyisa bulungi nnyo nga mama wabo nabona. There is no happiness in my family eri disgruntled. Nkigamba nnyo abantu. There is no happiness in any family. Ngeri disgruntled. Sit with your kids. Uliza kubana bo bye bagamba. Kati munsi botawe bana bo kitibwa na mukyala onachi one. If you can't respect your children and your wife, who are you going to respect? And who is going to respect you in the time? Ani agenda okuwa ekitiibwa nga mukyala wo n'abaana tokibawa? Who is going to give and listen to you? Ebintu ebimu tubikola naye tuba tuweeswaza. Omwana watukira okukola such a video. It means there is a lot that has been going through. Waliwo ebintu bingi ebadde bigenda maaso.